Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atolose ku poliisi bw'agikubye ekimooli era egenze okutunula nga His Excellency the President of Uganda ali mu Kampala. Baganda bange, ono mukulembeze wa njawulo, ono Kyagulanyi bajja kumuwulira tebuhabulwa takyalina kyagamba. Ono omwana gwaliko mugezi mubanda wa Kabaka, kino kye tuyita obubanda bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the President of Uganda abalazeeko. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tweyanza nnyo mukama waffe, weebale nnyo, weebalire ddala, weebale kusitukiramu, weebale kulaga Uganda nti osobola. Oyo ye mukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the elected one. President amagezi golina ogajjawa singa abantu abamu tuwa ku magezi, kubanga abantu abamu tebakyalina magezi, tebakyabitegeera. Naye ye president w'eggwanga ye mumulabe mudduke, oyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine zukuka Uganda, kunga Uganda, kunga Uganda, kunga Uganda, kunga Uganda tusimbudde. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate ensonga leero agitadde ku level ndala nnyo. Maama bamwekanze ali mu kibuga Kampala. Ayayayayaya the Kyagulanyi the Robert or the Ssentamu waliwo ebintu bana ebyolowoozaako n'ogamba naye amagezi Bobi Wine g'alina agajjawa, ani amusomera amagezi gano g'akozesa? Muganda wange nze nga nkugamba nti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali mu kibuga Kampala ataayaya. Toyina ky'omugamba pulezidenti w'abantu aba yabayiseeko dda, oba mwadde mutunuddewo, mwadde mwasaamiririddewo, ye pulezidenti oba yayiseemu dda ng'alimba kayimba ffe boogamba twayiseeko dda, wulululululu, ffe boogamba twayiseeko dda. Mbeera bw'eti bw'eri mu kibuga Kampala nti omukulembeze abadduseeko abasirikale ba Museveni abadde bamukuumidde ewaka, bamwekanze ali mu kibuga Kampala. Maama ono ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the President of Uganda, tolina ky'omugamba. Amagezi g'alina amagezi ga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine g'alina. Maama njagala nkulaga embeera bw'eri kati. Sabra. Bali awo bangi. Lenga main njaba ebifaananyi asobola okugenda n'enjogerera. Yeah. Enjogerera. Ade tesa message yoji tuwe wali tugire. No, sobola gibaweera abo. Sobola gibaweera. Endowooza yonna olw'okukwata ate tufunye message yo. Embibiri. Abana okukyankalanyamu n'okwata. Message etukuloda gitu. Yadde tesamba we my message muna cheri na bali. Okay. So we do want to do. Ndio natumba kwa nyumba. Ndio tuliwa. Teka yofunire ojafuna sawa dawali odde wano ali mishana ulinya wana ekigere
neto ojja kwogera ojja kubeerako neto yogera. This is okay? Yes, yes. Omala tomala. Tugende? Nkugambye odde wali okumpi. Anisima nkulira tuli mukola tayogera. Yes. Yes. Leero tulaba nti abapoliisi abamagye ebitongole byabisazeeko okukoota kutuuza okusimba ebitooke mu makubo ag'enjawulo ekwaga otali omumativu okyogerako. Okusooka ekyokwetoolola amayumba gaffe n'okutusibira ewaka kya bumenyi bw'amateeka naye ate era kya butiitiizi kubanga singa tubadde tumenya amateeka bandibadde batukwata. Nze kennyini nakunze abantu ne bannange Dr. Besigye n'abalala twakunze abantu balaga obutali bumativu mu ngeri y'okwekalakaasa mu ddembe. Buli awali ekinnya nga mulaba abaluddewo okukolawo musimbewo ekitooke kijukize abo abalina okukola enguudo ezo nti muli bannayuganda era mwe musasula omusolo. So kati bo ekyokutusibira wano ewaka kya buswavu, basibye abantu tebawera na bataano, basobola okunsiba ne basiba Dr. Besigye n'abakulembeze abalala abatono. Naye ate bannayuganda bangi nnyo ate tuzze nga tubagamba timulekerawo okutunuulira ffe abakulembeze nga ffe wabula nammwe mulina obuvunaanyizibwa bwe bumu n'omugabo gwe gumu ku Uganda. So tebasobola tusiba ffenna, basobola okubeera wano wiiki namba ne tebasobola balemesa kola kye mulina kola mwe nga bannayuganda. Ate n'ekirala kino kye bakoze era kyongedde obbalabisa eri ensi yonna yonna naddala abo be baayise wano ng'abagenyi. Bafubye nnyo nnyo okukweka amazima agali wano e Uganda, basiiza akazigo enguudo envundu ezeetoolodde endala ne baggalirayo abantu. Kiringa kubeera na mwana mulema waka naye ate n'omusibira mu kisenge nga waliwo abagenyi. Kye bakoze batataganyiza bizinesi z'abantu bangi nnyo, batuuse n'okulagira abantu okusidda amanyi ku kkubo basinika amannyo balage ekifaananyi ekikyamu. So twagala byonna bye bagezaako okukola tubize emabega. Kye babagamba temukikola, mufube okumakinga sure nti mulabisa ffe batusibidde ewaka naye tebabasibye. Buli omu kola ky'osobola. Buli woolaba olunaku lwaleero twadde twasazeewo okusimba bitooke mu binnya ez'empompogoma eziri mu kkubo. Mukikole buli wamu we muli, ate si wano wokka mu Kampala wabula okwetooloola ensi yonna. Muzikube n'ebifaananyi mubiteeke ku social media. Ekyo kigenda bateeka ku pressure bakole kye balina okukola. Tewali agenda kibakolera bannayuganda wabula mmwe kennyini. Bantu tebawuliriza bigambo wabula bawuliriza bikolwa. President, what do you speak about the deployment of security around your gate, barring you to access town to demonstrate today? This that the police and military have done is a sign of cowardice. They can do what they usually do, illegally blocking us and arresting us in our homes. Of course, this is illegal because if we're doing against the law, we would be detained. We are citizens like other people. If we are against the law, why don't they arrest us and detain us? Our homes are not gazetted detention centers. Anyway, this is a joke because they can arrest me, Dr. Besigye and other leaders, but there are millions of Ugandans that we've called upon to show their discontent with the terrible situation of roads. So please go ahead. The protest continues with or without we, the leaders. Don't focus or rely on we, the leaders or the politicians. Do what you can do as a citizen. Go ahead, not only in Kampala, but all over the country, wherever there are terrible roads. Plant either banana plants in them or any other plant to show your protest against the situation of roads. Take pictures and put them all over social media. You notice that the regime is trying to spend an insane amount of money to paint a false picture. They've arrested so many of our, especially the homeless. They've raised and closed down so many businesses. They've forbidden our people from using the nice roads and cordon them to the bad roads because they're trying to paint a fake picture. We want to use this opportunity to show the world, especially those NAM guests, that the picture you see is a fake picture. Even the smiles you see, they're out of an order that was given by the minister that Ugandans must smile because we are being ruled on gunpoint. Everything is an order, even a smile. So even the smiles that you see are fake smiles. Look out on social media and hear the true voices of Ugandans. Those Ugandans that are protesting, those Ugandans that have tough faces. There's nothing to smile about
in Uganda, when you look at the situation, the healthcare situation, the human rights violations, there's nothing to smile about. So we are not smiling, we are protesting. So please go ahead, protest. Take pictures of those plants and banana trees that you put in the roads, the terrible potholes, and put them on social media. Also, I want to use this opportunity to highlight the plight of our missing people. In Uganda, there are terrible abductions, government-sanctioned kidnaps. So many of our people are missing. Right now, more than 18 families are looking for their loved ones. They can't see them because they were abducted by the government and they went missing. General Museveni himself talked about them. The Minister of Internal Affairs then spoke about them. The Prime Minister of the regime, Robin Anabanja, came out and publicly confessed that she has Chibalama in her detention. Unfortunately, Chibalama's family has never seen him. We are so we shall be protesting against the gross human rights violations. We are going to be protesting against the continued illegal detention of the political prisoners. We are going to be protesting, demanding for our people. All that we will be doing constantly. They can detain me at home, but this can only be for a while. They won't be able to leave the place. Jagano chida mu Luganda anti twongera n'okulaga obutali bumativu n'obba ku ngamwe n'okulaga obutali bumativu sijja sikumbera ya nguudo naye wano mu Uganda tubanja abantu baffe abawambibwa gavumenti nga paka kati batano Museveni yavaayo nakkiriza nti bebalina minisita w'omusonga ez'omuggwanga yavaayo nakkiriza nti bebalina ne prime minister wa Museveni Nabanja naye yavaayo nakkiriza nti bebalina Kibalama John Bosco naye kati myaka ina Kibalama John Bosco family etemulabako abantu be tebamulabako tulina aba political prisoners bangi bakwatibwa kubanga bawagira opposition obutali musango paka kati bakyali mukomera. Museveni ali mu kusumulula ababbi abakenuzi. Museveni ali mu kusumulula abakwata abaana abato kubanga yakolagana n'abacriminal bokka naye ate abantu baffe bakyali mu makomera. N'olw'ensonga eyo era tujja kulaga obutali bwe mukasa mu ngeri yonna yonna ey'eddembe ekkirizibwa mu mateeka. Era tukozesa guno mukisa okubalabisa namwe muveeyo mubalabise buli omu mu Uganda ina ensonga lwaki alaga obutali bumativu. This is the time. The eye of the world is in Uganda. Amaaso g'ensi yonna gatunulidde Uganda kati. Muveeyo mulaga obutali bumativu kyekigenda okuteeka bano abantu ku pressure batuwe abantu baffe. Kyekigenda okuteeka abantu ku pressure basumule John Bosco Kibalama oba Kanatta Muhammad n'abalala oba kizike mu kitiibwa. Yengeri yokka genda okubateeka ku pressure basumulire abantu abatalina musango so si abo abakwasi b'abaana so si abo ababbi sente z'omusolo. So we are going to continue doing this. It does not stop now. It is going to continue. Twagala obakunga banayimbeere nga mulaga obutali bumativu. Bw'oba teweekyanga lwanguudo weekyange ku lw'abantu baffe be baawamba. Bw'oba teweekyanga ku lw'abantu baffe be baawamba weekyange ku lw'abakazi be bakwata. Bw'oba teweekyanga ku lw'abakazi be bakwata weekyange ku lw'embeera y'amalwaliro. There is a reason for you to raise your voice. Waliwo ensonga lwaki olina okusitula eddoboozi lyo ku lw'abantu ba bulijjo. Mukikole ku lwammwe. Temukikola ku lwaffe, temukikola ku lw'abakulembeze. Bayinza okutusibira ewaka omwaka mulamba, bayinza okutusibira ewaka emyaka 10 naye tebasobola basibamu. Naawe awali ebinnya bwe bali mukuuma kati n'emmundu kati batandika okugaadinga ebinnya by'omu nguudo nga bateekawo military ebikuuma. Bwe tuba bwe basazeewo ku level kugenda ku level eyo mu making sure kati saawa zino n'awamu awali ebinnya kati emmundu ze zikuumawo temusimbawo ebitooke. Bwe balabirize bwe bavaawo mu bisimbewo. Ne bwe bubancha ne bwe bakusancha ate na buli lwakona abantu baddengamu nga beekala. Museveni ali mu kusumulula ababbi abakenuzi. Museveni ali mu kusumulula abakwata abaana abato kubanga yakolagana n'abacriminal bokka naye ate abantu baffe bakyali mu makomera. N'olw'ensonga eyo era tujja kulaga obutali bwe mukasa mu ngeri yonna yonna ey'eddembe ekkirizibwa mu mateeka. Era tukozesa guno mukisa okubalabisa namwe muveeyo mubalabise buli omu mu Uganda ina ensonga lwaki alaga obutali bumativu. This is the time. The eye of the world is in Uganda. Amaaso g'ensi yonna gatunulidde Uganda kati. Muveeyo mulaga obutali bumativu kyekigenda okuteeka bano abantu ku pressure batuwe abantu baffe. Kyekigenda okuteeka abantu ku pressure basumule John Bosco Kibalama oba Kanatta Muhammad n'abalala oba kizike mu kitiibwa. Yengeri yokka genda okubateeka ku pressure basumulire abantu abatalina musango so si abo abakwasi b'abaana so si abo ababbi sente z'omusolo. So we are going to continue doing this. It does not stop now. It is going to continue. Twagala obakunga banayimbeere nga mulaga obutali bumativu. Bw'oba teweekyanga lwanguudo
wekyange ku lw'abantu baffe be bawamba. Bw'oba tewekyanga ku lw'abantu baffe be bawamba, wekyange ku lw'abakazi be bakwata. Bw'oba tewekyanga ku lw'abakazi be bakwata, wekyange ku lw'embeera y'amalwaliro. There's a reason for you to raise your voice. Waliwo ensonga lwaki olina okusitula eddoboozi lyo ku lw'abantu ba bulijjo. Mukikole ku lwammwe, temukikola ku lwaffe, temukikola ku lw'abakulembeze. Bayinza okutusibira ewaka omwaka mulamba, bayinza okutusibira ewaka emyaka 10, naye tebasobola basibamu. Naawe awali ebinnya bwe bali mukuma kati n'emmundu, kale batandika okugaadinga ebinnya by'omu nguudo nga bateekawo military ebikuuma. Bwe tuba bwe basazeewo ku level kugenda ku level eyo, mu making sure kati saawa zino n'awamu awali ebinnya kati emmundu ze zikuumawo temusimbawo ebitooke. Bwe balabirize bwe bavaawo mubisimbewo. Ne bwe bubanca ne bwe bakwosa nca ate na buli lwako n'abantu baddengamu nga beekalakasa olwa buli nsonga. Naye kibeere deire. Buli awali ekinnya mu kkubo nga baganya okikola nga ssente balyandye musimbewo ebimera. Bajjenga enkya babisangewo, bajja kubeera pressured babikole. President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde yagaaniddwa okufuluma ennyumba ye. Actually akyagaaniddwa okufuluma ennyumba ye. Wenjogerera essaawa zino nga ab'amawulire abasinga obungi bonna balemeseddwa okuyingira mu nnyumba ye. Era ffe abafunyewo akakisa akatonotono asobodde okwogerakokko naffe. So tugenda kulaba President agenda kuddayo abuze abaserikale abo nsonga ki ate egaanye ab'amawulire okuyingira oba osanga azima. Oyo ye mubanda wa Kabaka His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, ate nga atolose ku poliisi era nga ategeezezza nti kitandika butandisi n'enkya tuddamu. Anti n'enkya tuddamu. Tubisimbe baganda bange, mikwano gyange balala tebalina kye batugamba. Hehehe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda. Ebintu abikolera ddala nga bwe twabisaba era nga bwe tubisuubira. So tumiramu essuubi lingi ate era nga ddene. Mukama w'amaanyi, Mukama wa buyinza, Katonda yeebale n'olwaleero lukedde. Abantu ba Katonda bonna batumidde. Ti Mukama nyongera maanyi. Ti bonna bankijjanyaza obamala maanyi. Katonda yeebale n'olwaleero lukedde. Abantu ba Katonda bonna basitudde. Mukama nyongera maanyi. Bonna bankijjanya b'obamala maanyi. Nyongera maanyi. Nyongera maanyi. N'enkya Mukama twongera amaanyi.